ulira ku ssaawa zijja kuba 5:30 nja kuba nninnya ennyonyi ngenda ttake ate mu ssente zammwe kinnuma nti obusente bwamwe ngenda okugenderamu ettake nkuwulizeko bampeereza nadda invitation kanize siriku mwe bakadaama Kalama TV kojja mate oyo ntajooga wabula tuyinza okugamba nti aweeweeta mpisi kundi bakadaama bangi sekadaama bangi abagenze babbibwa mu ngeri gye tugenze nga tubawooninga ne kampanies ezimu zetuze tubawoningako era waliwo n'abalala badde tubuuza kampani ki entuufu ey'okubeera ng'oteekamu ssente in most cases recommending kampani bbiri zokka kuba ffe zetumanyi zetulaba zezibadde zitandise okubeera nga zirina ekintu kyezikolawo ekizibu ekirimu kurecommendinga muntu ne bagenda ne bamubba kampani eyabbye era omwami ogwe muwulidde ayogera bagiyita Access Job Services Limited ebadde mu Kampala ng'abantu bangi nnyo ababadde beeyiwayo okubeera nga batwala ebweru ekyembi ababadde mu kampani eno bonna babadde babbi ng'era bo bateekawo ofiisi yaabwe ne bateekako ebipande ne bagamba nti ffe tugenda kubba buli muntu ajja mwegenderezenga nnyo ofiisi ezitatwala bakadaama nga bo bagamba batwala butwazi ba security guards batwala simanyi kola ku airport abantu abo nga temulimu elementi y'abakadaama bokka wajjukira bakadaama babeera babwereere kampanies ezo muzegendereze nnyo waliwo ne kampani zetwabawoningako awo era okukakana ng'abaana bababbi okwogera kwaffe okuwulira kwammwe n'okumala ensonga kwammwe naye bye bababba ate ne mujja ne mukaaba ngenda bagamba lwaki kampani eno nga mujaba Job Services Limited ebadde ebalaga nti yo tetwala bakadaama wadde abakozesezza nti bakadaama ekigambo bakadaama naye nga bo ate bakadaama babadde bagamba okutwala babadde nga banjawulo nga babalaga bagenda bafunira emirimu gya miliyoni 3 waliwo kampani zitandise okulimba bakadaama nti bo emirimu gyabwe miliyoni 2.5 miliyoni 3 abo babeera babbi n'okwata miliyoni 4 nga bwe muwulidde abo boogera miliyoni 4 kiteeberezebwa okuba nti babbye abaana 843 nga ssente ziri wakati wa miliyoni 4 ne miliyoni 5 kati mu bimpimpi osobola okukwata kalikyuletayo bala miliyoni 4 ku baana 843 abeera abbye ssente mmeka era nga bwemuwulidde bwayogera embeera ya Uganda nga bweri bajja mukwata ajja kuvaayo era bw'otabeerangaawo nga bwe mpulidde baganda baffe bagamba mbu simanyi ssente zaffe mulina okuzituwa era batuddize ne paasipooti zammwe tewali agenda kubaddiza ssente omufere agenda okutandika okufera abeera mugumu muzibu nkugambye kwata kalikyuleta kola abaana oba ababadde bagenda eweeru 843 times miliyoni 4 abeera ne ssente mmeka aba yatutumudde dde ekizimbe nga kyagudde wali buli muntu yenna ajja okugamba nti nebamunoonya ate abo babeera tebalina nekyebeeguya bajja mutwala ku poliisi abeereyo asaavinga emyezi gye oba myaka gye aveeyo ate abeegane nti tatwalanga ku ssente zammwe mwegendereze kampani zemulimu naye ono omusajja kugamba akamanyiro kayina ate kayitiridde kugamba n'obba banno n'ogenda n'obafera ate n'okyewaaniramu njagala mbabuulire nti waliwo abantu n'olaba omuntu ng'afudde ne bagamba naye nga yafudde bubi kugamba okufa kwonna kufa naye waliwo omuntu bagamba naye nga yafudde bubi omuntu oyinza okufa naye n'ofa bubi nnyo naye omusajja ono bw'otyewuunya nga naye enfa yembi nnyo omuntu n'abona ne bagamba omuntu oyo yali bwati ne bwati ne bwati naye n'afa buli omu neyeewuunya n'agamba yoono yali gundi ne bwati ne bwati ne bwati nti yooyo nga buli muntu yeewuunya enfaanana gy'ofaananamu nti katonda omuntu omulyazaamaanya katonda akubonereza ku nsi naye tosobola kuddira bambi obusente bw'abakadaama basekadaama n'ogenda n'obubba
nga bambi waliwo ne Ssekadaama awo yagambye nti yatunda ploti gye yasikira yagitunda miliyoni 11 n'ajjako miliyoni 5 n'aziwaayo. Yatunda ploti gye yali yasikira ne bamufeera ne bamuvuwaako miliyoni 5 n'ajja kuba waliwo awo eyabadde agamba nti bwe yatuuka mu era impact yabadde Ssekadaama oyo bwe yatuuka n'amulagako ne visa paka ono Kadaama ava okwogera ku visa era yali nfu kati bw'amulaga visa ate era naye yamulaga visa nfu bw'agenda okucekinga n'amugamba baakoze mistake mu visa n'amwongera n'amuggyako obukadde 3 zezo miliyoni 8 ku kakadde 11 ke yatonda mu ploti gye yasikira bamubbako miliyoni 8 kati omuntu ng'oyo ababbye sente z'omuntu ng'oyo bambi ahasolinga golowooza oba ogenda kufa otya era emirembe kugamba future yo giraba otya mwegendereze kampani mulimu kampani nga zo zigulawo kubba bubbi ddala kampani ezo zigamba nti batwala butwazi bano simanyi security guards simanyi bankolako airport simanyi bankola ki nga tebaliimu lu element lwa Kadaama nti balina abantu bebatwalira obwereere babira babbi kuba gavumenti egenda netugamba nti mugende mu offices oba mu companies zetwaregistering oba eziregisteringibwa ne gavumenti naye akati sigamba nti buli muntu akimanyi mwali badde simanyi waliwo website y'olukalala olwo olulaga kampani zonna ezirimu ze baregisteringa ng'ate mulimu abalala abagezi ayinza okulaba nti tugambe horrible services bagiregisteringa emanyiddwa gavumenti kati ye n'akolewo ka kampani kumpimpi awo ne horrible n'ateekawo ba tugambe hore B oba hore B n'abeera ng'agamba hore B wano bw'aba akyogera hore B naye wano ate bw'aba omuntu akisoma kibeera kyefaananyiza ne kampani ne babeera awo kumpi ne babeera nga babba mugende mu kampani eziri registered ne gavumenti kuba kampani registered ne gavumenti esobola kubba ng'akati ng'ono omubbi oyo asobola n'okubba ne yeewana n'okwewa n'agamba agenze ku having a fund agenda kubeera ng'agenda taki kwenjoyinga ebyo bizimbe byolaba nga bitutumuse wano mu kampani n'ogamba gundi yaggyewa sente naye sente ng'ezo zibeera sente za kibi mwekolerere kola sente zo naye bambire muleke kubba esente ezo ziruma sente ezo enkaabiri oli n'atonyeza amaziga ge wansi papa tosobola kufuna mirembe ku nsi kuba oba omubbi omuntu gw'aba yeesize n'obeera ng'obbi omuntu atunze ploti ye kati ate awo bwe kijja ku passport omuntu akubba kati wiyo ofiisi bagigaddewo ne kampani ejja kukwata bukwasi passport yezooki ate agenda mu kooti abeegaana era kooti egambe nti bane tewali bujulizi kuba mu reality omuntu agenda agamba nti bujulizi obulaga nti tewalisetezamu nga tebuliiwo nga tewali bujulizi bwonna bulaga nti yatwala sente zammwe kuba omuntu ajagamba bane twamuwa agambe endaga ekiraga nti wampa sente zo era ogwo omusango agenda guwangula katonda yekka yasobola okubeera nga ajja muvunaana amuteeke waajja naye temulowooza nti mugenda mutwala mu kooti muwangule kibi nnyo ddala nga twagenza okulingisaamu no nga temuli kintu kyonna bwe tubadde tulabira tivi nga tewali abaddewo kufa nga tewali kitegeeza bansemuse bagenda nazze nentuuka nemukubirako essimu nagamba sasula sente bakole risiiti ngenda kufuwadingira visa ku whatsapp bwe yamaze n'agimpeereza ku whatsapp kati oli yagenza ogikebera nga visa nfuna tugamba nedda visa teriiyo nfune tusooka kiwakanya okuŋŋaanyiriza miliyoni 3 miliyoni 4 tuzijja mu bukufu so nze njagala bwe babanga tebalina mirimu gye batugamba batuddize sente zaffe nze njagala nzirize pasipooti yange ampe ne sente zange bagaye bona onkwata ogenda kunkolaki mbuuzi ogenda kunkolaki era ogenda kundeeta ontwale wali bantwale ku Buganda Road bantwale Kitale era nveeyo nkomewo nziba abalala wulira ku ssaawa zijja kuba 5:30 nja kuba nninnya ennyonyi ndattake ate mu ssente zammwe kinnuma nti obusente bwamwe bwengenda okugenderamu ettaka nkuwulizeko bampeereza nadda invitation kani nze siriku mwe bakadaama